fine yaffe tukubaza okubanga okyali naffe mu kanyumero kana k'ensonga era butereevu ndi n'abakulu bano ndi ne Jason ndi ne Supercharger ate era ne Hammer enteekateeka mingi twogera ku nsonga yako kana akamukenenya twaganya okukyusa ne ku ngeri gye tukateesaako abantu abasinga obungi kati muli mu kuwa statistics abantu bafudde abantu bafa gundi yafa tetubyagala ekikulu twagala kati kulaba ngeri ki tuyinza kutambulamu ate okulaba nga tulwanyisa akawuka kano abakulu bano twogedde ku biganye ebitonotono ebirina okuba nga bikolebwa naye tugende ku messages abantu ze bafulumya messages zifulumira ku radio zifulumira ku TV zifulumira ku bipande bitusanga mu makubo message ezo mpuli abantu abakomplaininga nti tezitegerekeka mmwe mwandagadde message ki oba oli awo eyinza okukubiriza omuntu 1 okumira eddagala message eyinza okulabula omuntu tugeze ku bulwadde buno message eyinza oyo akalina obutamusikiriza kwongera kusiiga message zabadde ziformulating bazitya okusobola okufitting obulungi embeera era gye tulimu ate nokuba abantu tufuna eggwanga erijja mu maaso eyo nga abantu tebalina akawuka ka mukenenya. Neyanzanye ekibuuzo ekyo ekyomukisa omulungi tulina ekitongole ku Uganda AIDS Commission gavumenti kyeyateekawo kye bayita Uganda AIDS Commission kirina ne department erina okutunuulira buli message efulumya okulwanyisa akawuka kaki ka mukenenya but unfortunately abantu abafulumya messages tebakozesa ki department ya Uganda AIDS Commission bamala gafulumya ki messages nze wenkubira omulanga eri President Museveni nti ateke kwakati omulanga tugukubira Museveni yekka buli kimu kyonna mu ggwanga Museveni tukole ki tuyambe Museveni is investing so much in the fight against HIV AIDS and sometimes he gets disappointed at naye kati alina kukozesa mukono gwa kyuma ekintu ng'ekyo it's affecting the nation agambe nti buli muntu atowe order tukita kutowa order tofulumya message nga teyise mu Uganda AIDS Commission kubanga it's the commission erina n'abantu abatendeka obulungi okulaba messages zikola ki ezifuluma but people are not using that department okitegeera balinga ng'abanyoma obunyomi and partly they are doing it because they are not funded by the government kubanga gwokola ekibiina kirwanyisa sirimu n'ofuna obuyambi okuva wa ebweru okitegeera n'ojja okuba bimessage byo kubanga wafunye ssente n'onyoma Uganda AIDS Commission kubanga olina ssente okitegeera naye jjukira oli mu ggwanga lyaffe ne bimessage ogenda bifulumiza mu ggwanga lyaffe kati fe tugambira nti gavumenti etowe order newankubadde olina $1 million 10 tofulumya message about prevention and treatment of HIV nga teyise mu ki AIDS Commission Uganda AIDS Commission yo AIDS Commission balina obukugu boyinza okukakasa nti nabo bumala balina okuba nti message egenda okufuluma tegenda kukosa kubanga nga bwe nti kusawa ya leero tuli ku prevention okwaba nti tupreventinga abutaddamu kufuna new infections ate n'abo abalina ogenda kufuna treatment that is prevention and treatment okuba nti abantu ne positive living okuba nti omuntu asobola okulivinga positively ng'akola emirimu gye nga tasosoddwa gy'ali ng'afumbiddwa one thing kitwagala twakulaba nga nakati atuyise ku mbaga mawuno nga tugenze ku mbaga ye ey'essanyu nga teriimu bantu bagenda kubamumunya bali eyo ng'embaga eya just happiness tukimanyi tebagenda kuzaala abaana ababeere balamu mu ggwanga nteekateeka eyo mwemusubira message kati zaalibadde ziformulatingibwa nga zirimu ki ekyenjawulo kyemutuyinza okuba nga kigattibwa mu message ezo zifuluma ekyenjawulo ekirina okuteekebwa mu message ezo balina okuteekamu ekisikiriza omuntu atali ku ddagala okutandika eddagala okulimira nga bateekamu information eraga nti omuntu alina okutandika okumira eddagala n'obulango buno bwe bakubakuba bwe bateekako ebifaananyi bye bateekako ateekayo ekifaananyi nga tekijja message gyakola ki gyaleese on front kuba nti teyakiisiza eri mu Uganda AIDS Commission n'ateekayo ekintu nga tekikwatagana information zonna zibaleeta zeetaaga kutereezebwa mu layini emu nti abantu bavudde batya mu mbeera eri ey'okutya obulwadde ne bakkiriza nti weebuli ate boomira eddagala obeerawo ne bakolagana n'abantu abakugu ku ekyo ekintu ne bababuulira nti ekiti mumina kifurazinga bwe kiti si kuvaayo kubalaga kola kino akuba akalango bw'ofuna sirimu kufa
balina statements nyingi nnyo ze bakozesa statements ezo zimalamu omuntu oli atanatandika ddagala agamba falo ngenda kufa zimumalamu amaanyi ku TV n'enkaba n'amaziga waliwo abantu bebawa ssente mpitirivu ennyo okukola messages za HIV n'otunula n'ogamba quality mbi message mbi intonation zimbi articulation zimbi n'ogamba bano babajjeewa naye lwakuba ebintu byafuuka kati byaki bya mwana wa mufunako ku chansi mwenga mmwe kuba kati omuntu bw'avaayo nandisubidde nti omuntu aba avuddeyo n'agamba nti nze nesowoddeyo njagala kulwanyisa ate ndi kubanga message gye ngenda okuweereza tugeze omuntu alinako kakamukenenya neetaaga okukola check mu research nemanya nti message eno bw'ogiraba nga gwe supercharger bw'oli ku ddagala owulira otya muli kuba osogamba nti message eyo enkosa ninjeso njuga nti eno bwebanga egenda kukosa ate omuntu ali ku ddagala already tesobola kuyita tugyesonyiwe then bw'obuuza mu kibi message eno bw'ogiraba gwatalina oba gwatamanyi setasiyo ekugamba ki lwe nagiraba nadduka misere nga neneekebeza kitegeeza message eyo esookuba ki esookubeera effective nesimanyi baba bakozesa have you got chances nti nga bakola mu process y'okukola messages ezo muyitibwa ne mubaako ekinjawulo kye muwaayo bw'aba baziproducinga they are not using us okitegeera tebatukozesa as advocates kati omuntu nganze kyenkugambye when we are discussing nze ntula n'enseka n'okuseka nti nze am valued more internationally ebweru eggwanga yatu Uganda bankozesa nnyo supercharger amawanga g'ebweru era nze siva ku nnyonyi buli luvannyuma lwa nnaku 5-10 mba ndi ku nnyonyi kugenda kusomesa bantu abazungu Sweden Australia America jangu tusomese ku resistance jangu naye ng'ate resistance is a problem wa Uganda nga teri muntu ansupportinga kukola ki kuyita kugamba nti jangu kusomesa era thanks to Uganda AIDS Commission kyobola nti enyumirizaamu nnyo kati yatandise okukola ki okunsembeza naye abalala bonna nga bali tebakola ki tebanfaako nenkaaba nzimba rehabilitation center eyo emyaka 3 nkaabirira ggwanga kumpagira nsobola okukiteekawo kyetaaga tekyetaaga $1,000,000 kyetaaga emitwalo 13 egya dola n'akateekamu emitwalo ng'ebiri egya dola mu kukizimba nze ng'omuntu nga tewali antaddemu naye ngamba banne bantu bankwasizeeko nobody cares okitegeera nti kakati abantu tebakola kituufu kati ekya messages kyogambye ku Uganda AIDS Commission committee gye baakola okukiriyalinga messages eriko person living with HIV eriko buli muntu yenna representinga abantu bonna ti message bw'onoogireeta nga it affects a person with disabilities ono waali ajja kuba agiraba it's gonna affect my constituency my people person living with HIV ali kajaga fe abalina kino kituusa bubi naye lwakwanza kyenkugambye omuntu afuna funding from abroad n'ayita mu office ye ne ka committee ke n'ayisa ki messages natuuza famire ye n'abantu bayagala ofesi zayagala okuteekayo bayagala bali ku sente obulango obulwanyisa sirimu kati obusinga buba bwa famire omuntu afuna sente n'ayita senga ne jjajja naye gatukola akalango ka sirimu nebajja nekagenda ku TV kakati njagala tukomewo ku nsonga ya relationship ekyamazima kiri nti omuntu alinako kakamukenenya ekyamazima aba muntu ng'omuntu aba ne feelings aba n'okwagala yeetaaga okufuna amaka yeetaaga okufuna omubeezi yeetaaga okuzaala naye kuba naye muntu is a human being waliwo challenge eriwaawo kati nga ku nakato she's a very beautiful woman naye oyinza okwesiŋŋaana nti bw'ajja n'adiclaringa nti mulwadde ojja n'okwesiŋŋaana nga n'omusajja omulala ali positive amugaana kubanga era wekiri abaatya bagamba babulaba nga yeeranga nti alina obulwadde sigenda sembera waali nze nsirise ng'anya okweyogera nti ndi mulwadde naye ate kati ono avuddeyo mu lwatu wadde mulungi naye waayi ajja kundabisa challenge tuyinza gyemalu tutya kubanga we need to live a life nga tetuli discriminated bwaba tunagamba discrimination muyinza ogireeta tugamba nti ku mirimu nti gwe njagala nokola nayo ku TV olw'okuba wagambye nti oli mulwadde nkole ekyo nayo ngamye nti ayo nzire mumumpa omuntu kali njagala tumanye nti stigmatization eyo naddala mu relationships tuyinza
jawo tutya mukisa kansoke nguwa abato bano basoke bagirede ninja kugira kyengamba bakulembeze benkya relationship eyo ife nga waffe ku facility gyetuva oba gyenva tulina okukkiriza tumanyi nti wadde oli HIV positive osobola okwagala omukyala talina ali muzaala abaana why gavumenti yatuterawo eddagala lye bayita prep prep eryo omukazi asobola oddimira okumala ennaku 28 walimira ennaku 28 nga nawe omusajja obadde omirawo nnyo eddagala lya HIV tosobola kukola ki kumusiiga noba tokozeseza kapiira tosobola musiiga ate musobola ozaala abaana bakola ki abalamu ife eryo eddagala baterawo buli pharmacy mweriri prep si lya bbeeyi era osobola okwagala omukazi atayina ne mulivinga emyaka ninga naye amaze okusomesebwa asooka genda wa kansa n'amusomesa n'amulera eddagala lyayinza oddimiramu okumala ennaku 28 nanga amira eddagala lyange HIV kasamba nga amiramu nki so amusiiga tesobola abaana ate era osobola n'okufuna munno ng'alina ne mulivinga positively nga mumanyi engeri gyemumyamu eddagala lyammwe era ne muzaala omwana nga si mulwadde endowooza yeri ki ku kintu ekyo endowooza yange eri nti kati omuntu ekintu kya relationship kino zetaagala nnyo kiteekamu nnyo status kubanga abantu balina nnyo ekigamba ze ndi positive kati najjawo omuntu wanjagala nga ndi bwente akawuka obulwadde buno tebudifininga kiki kyendi akawuka kali mu musaayi gwange tekali ku mutima gwange njambula nako kalivingamu so tekalina yingira saagala nnyo omuntu alingiza ekino okwagalagana kwo n'omuntu omulala kuyingizaamu elementi yakawuka kati oli abantu bagenda ne beemalamu amaanyi ndi mulwadde kati nagamba nebya relationship kambiveko njagenda na buli gwenkoze eki kati ate agenda asiiga na buli bwensanze oli nagamba ate n'ekirala abasajja sifakyajja kino oba mugenda kikola mutya abasajja tebadisclosinga kubanga nze engeri fesi yange gyeri nti erabika nnyo buli muwala ndaba alowooza agenda kuyita ewange afune omusajja era bajja hamasiina musajja oba osobola okunfunirayo omusajja nomugaba abasajja tebadisclosinga abasajja teboogera status zaabwe ate nga waliwo oli omuntu agamba saagala muntu atalina bulwadde mulamu atalina kawuka kugenda naye mu relationship kumalako mirembe mbulwewe emirire eddagala lyange ate n'abantu bano abalala batalina kawuka waba akwagala ebiseera ebisinga aba alabanga akuyamba waba tali aba alabanga akuyamba buyambi ajja for sympathy ate nga nze seetaaga sympathy terina kyegenda kunyamba ndi muntu ng'omuntu omulala abantu kati era tukizaayo lack of information abantu beetaaga information ku relationships and about HIV and everything but manye nti n'omuntu alina obulwadde muntu ng'omulala naye alina obulamu nze mukama wange era okwongereza ku muwala wange kyayogedde information lack of knowledge nze maze emyaka 10 nga nina omuntu gwe kankiyite kudigida gwendi naye era mu June w'omwaka guno nazadde bebi omulala okitegeera naye ate nga muwala wange omukulu asooka wa myaka 28 okitegeera naye nali mbivuddeko nga mmanyi mutabani wange mumanyi bulungi is a prominent DJ in town is one of the best DJs in town alina emyaka 26 be baana be nazaala nga sinaba kufuna ki mu Kenya naye okuva lwe nafuna ne ŋŋamba mbiveeko kwa kati sobola kuzaala sobola kukola ki nga nina endowooza eyo I lacked proper knowledge n'oluvannyuma lwe nakifuna nensomesebwa bulungi ne ŋŋamba alina bw'omira obulungi osobola okuzaala osobola okukola ki nze omuntu gwe ndi naye emyaka 10 maama w'omwana wange talina mukene ate akimanyi gy'oli positive akimanyi kati ekimuyamba kyekiri to go back to Hama's Gund she has the knowledge and the information okuba nti alina knowledge ne information she even reminds me to take my medications kubanga amanyi bwe sitambire bulungi I become a risk to her okitegeera if that really happen
because I'm always undetectable. Ye goal eri abantu balina okukimanya the importance of being undetectable. Nti bw'omira eddagala n'obeera obulungi nze mukyala wange talina ku prep. Tali ku prep, okay, prep works. Ate n'ekya prep mulungi, ate n'ekya prep si buli muntu nti anakkiriza omumira. Omumira, ate si buli muntu nti amukolera. Ate si buli muntu anakkiriza nti agenda N'okumumanya nti ayinza okumumanya obulungi. Naye information eri yagirina. Akadde katugenzeeko emboozi bali kyanyumira nnyo era asiga ekyo kisoboka twali tusobola okwongerayo naye alwa akadde tetugenda kusobola kuba wetaaga lunaku lulamba ku mboozi eno kuba mboozi ya bulamu naye njagala ojjukiza abantu ku lunaku lwa ffire lutaaya kyetwagala kirina okusoma nakyo njagala osibule nawe osibule gwe ogenda okusembayo ne message eyo nga tumaliriza sibula abalabi ba telefayina mwenna ababadde batulaba mwebale kutulaba naye mbadde nsaba yonna information gye mufunye wano mugiteeke mu nkola tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Jason. Abalabi ba TV eno BBS Telefayina beebaza nnyo okutuwuliriza okutulaba era eno information gye mututte sabe bakolere alina kyamwebaza nnyo eno TV okuba esobola okugyayo message eriffe okubalaga ekituufu. Nebaza nnyo BBC Telefayina kutuwa omukisa guno nebaza nnyo gavumenti ya Uganda AIDS Commission ne Ministry of Health olw'omulimu gwe bakola guno okulwanyisa akawuka ka mukenenya waki waliwo ebikyagaanye katubasabire katukisabire mwongeremu amaanyi kijja kuggwa naye Uganda AIDS Commission etegese olunaku lwe tujjuukirirako ffire Bongole Lutaaya olunaku olw'enkya ku Grand Imperial Royal lecture yegenda kubeera awo abantu abasinga emikolo mugenda giraba ku TV ffire Lutaaya yakola omulimu munene nnyo so tomorrow is ffire Lutaaya's day ate ku lunaku olwa Sunday lwe tugenda celebrating a World AIDS Day. Celebrating nti okuba tulina akawuka ka mukenenya kirungi nnyo naye tujaguza olw'ebirungi bye tutuuseeko nga tukalwanyisa ate ne twejjukanya mu ebyo bye tulina okukola okusobola okukola ki okusobola okukamalawo temustigmatizing abantu balina akawuka ka mukenenya bannange Uganda tulina abantu 1,400,000 abali ku ddagala mubawagire bamire bulungi nnyo eddagala ate nammwe abali ku ddagala mumire eddagala kuba eddagala lya bbeeyi baliguze ate toyagala kulimira weeyita ki tweyanza nnyo tweyanzeege Hama Jason tweyanza nnyo tweyanzeege ne mukwano gwange Supercharger mulabi wa telefayini yaffe programu yaffe bweti bwegenze tugenda kumamu tugende mu programu Luganda Zaabu Najja Sharifa Namatovu abantu bano mubagale nnyo bantu ng'abantu abalala ate era bamugaso ku mirimu mubawe emirimu mukolagane nabo kubanga abantu balungi nnyo ate era jjukira nti balina ne discipline oba oli awo n'omuntu omulamu ate jatalina tova ku telefayini yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi. Akanyumero k'ensonga muzukuka kawagiddwa The Impossible